tuddira burden ey'abantu nti nze ndi muyimbi bammanja nnyimba ne politician njagala mu bangi bwe tutuuka okumakinga njagala ndabe wali abakulembeze bonna ndabe Lyasi Lukwago ndabe Besigye ndabe Ssenyonyi ndabe Lutamaguzi ndabaani ndabe tuyimirire ffenna awo manyi nti ndina abakulembeze bange awo tugenda baffenna tugenda naye munange olumu ebintu bibaawo bakulembeze ne tutamanya we tubasanga kati nga machi yaliwo ffenna twali twagala okulwanisa enguzi nino weebuza n'ogamba nze nja kutambula n'abakulembeze nononya MP wange ow'erubaga okuba amasimu tegaliiko kyokka bulijjo baagala ekitegeera nenonya ku bakansala sibalaba nenonya ku Bassenyonyi balumpu baffe nga sibalaba bavayo ne bagamba bo tebakiriimu nibakiwagira talina gwateeramu asobola okugamba ku baateeramu kati nga Yesu wange zisobola omugambako obe muteeramu naye ye talina gwateeramu kati asirikeko ne bw'aba alina omuyimbi yenna gwateeramu ssente nga promoting oluyimba lwe amuyambako mu promotion amuyambako mu mbeera yonna awo alifuyo okubagambako abantu bali bubi abantu balina ebizibu byabwe abantu mubaleke Azawi uli bulungi abamu tebali bulungi tugenda kuvaayo gambe nno gwe olimu gwe jesi oyagala kukola bukozi ntondo ge tugiyo n'ebyama bye tumanyi kale kye tusaba nti buli omu azannye gugwe naye azannye bulungi kubanga ekkuli ly'okuba n'abalala basobola olikola ki olikukuba and we are preaching freedom. Freedom is freedom in all aspects. I have my freedom to eat matoke today. I have my freedom to eat binyeebwa omuhogo. Now it is your freedom okuvaayo olwaleero nga Twitter space emaze nakujja nga ne bagifuula na X naye kyogamba wagenda ku Twitter kati sitoge baddewo since 2018 kuvuddeyo ku last minute wano never know ogenda tufeesinga otya nga watuyisizaamu amaaso oyagala kabampanira likes ate ffe bwogenda okusanga banno mubivula ate bweyagala ffe tukwogereko wano bulungi so buli omu alina eddembe lye okukola kyakola ki kyayagala ffenna tulwana naye tetugenda kulwana kyekimu kyenyinza omugamba ffenna tuli mu struggle ffenna enguzi tugirwanisa naye si kwogera bwogezi ku Twitter nti olwo olina kyokozeewo kuba nja kubuuza kale bwe yayogera ku Twitter what happened enguzi yavaawo waliwo ekyabaawo Anita Mungo yavaako talking too much nga tokoze action equals to nothing.